Katonda ono ekyamulema kiri ekyo waliyo ekintu kimu Katonda ekyamulema takisobola baza dani ne bwokola oti kiri kuliko Katonda ina bya kyatasobola ekyo kyamulema kyekyo kibayita okusinza Katonda okusinza kwa mulema tasobola kwesinza kati ffe ekyo yakituwa kyaffe kyogamba Katonda nanyini nsi n'eggulu kakola wa byonna okwesinza kyamulema ekyo kyamulema takisobola nasala magezi kyolwo nakitulekera fa abaana baba era ekimu ku kintu agenda eyatonze omuntu nze naawe kusinza Katonda ninga wali abakiwakanya anti kati abo balina gwe basinza abantu bo balowooza okusinza tukikola mu kuyimba kwokka anti era nze nange kimbadde mmanyi nti okusinza nakusinzanga Mukama kati bwayimba nayimba kati mukusinza ne brother Dan mwenati muli bebamu brother Dan osobola okusinza Mukama nga toyimbye oyagala kungamba nti waliwo forms of worship ez'enjawulo osobola okusinza nga toyimbye azogenda zitusomesako ezo nze ngenda kulaga bingi okusinza kusula ambush mbalabe baffe kuleta victory okiraba kiwulira kubanga bano owulidde ne basinza Mukama obulungi bwe bw'obulungi bw'obutuukirivu bwe bamuyimusiza muli mu kitiibwa kye. Export TV to the world. Export TV gwe mukutu kwe tuliko n'olunaku lwaleero tukomyewo kubanga tutanya ensonga ez'enjawulo. Olunaku lwaleero ewatali kuwannanya kwonna ntuuse n'omusumba omusomesa nze njagala nnyo muyita omusomesa kubanga atwongeddeko mu kumanya okwaffe atwongeddeko ebintu bingi nnyo ne tumanyamu ebiri mu nsi y'omwoyo n'ey'omubiri. N'olunaku lwaleero tuzze tubeere nga tuwongerako naye saagala weerabire Alpha Media Production be batukutte be batushootinga ate nga kampuni nene ddala bakwata emikolo bakwata mbaga kwanjula buli mukolo gwonna gumanyi nti oyagala gusigale nga guli memorable oba gusigale nga gukusigala ku mutima oba gusigala ku maaso babikolako bakuba bifaananyi ebirungi ddala obifaananyi kokumya amaaso noga bannaye oba omuntu akyaliwo oba kino kifaananyi nga tukitegeera nakitegeera naye nga sinna kunyonyola bingi nja kuba nkunyonyola engeri ogenda okubafuna mu maaso awo kasooke ndeke musumba abeere nga atubuuzaako tugende mu maaso nekituleese olunaku lwaleero. Omusumba omulabi waffe owa Export TV Mukama yeebazibwe sanyuse okumanya nti gye muli mwebali kutwagala gye bali batwagalira ddala musumba twagala ekitiibwa kidire Mukama zinasigaza kubasomesa abalaba baffera babagira nalose kino nakoze kiri not very bad inasigala kubasomesa kituufu noonya nnyo okumanya kujja kuyigiriza myaka gyonna gye tubadde mu bulokole abakadde munjulira tuwanisa obutebe naye emizimu gyosigadde najjo so nze kyenkusaba kiri kimu sigala ku expo ofune okumanya kubanga okumanya Bible egamba Baluumi Yokaana 8:32 bwe mulimanya amazima gali bafuula ab'eddembe buli bwonoonya okumanya Mukama akuleetera okusumulwa. Nze musumba Sekitoleko Peter Nsangibwa Lugala Prayer Power Church abava ku online eno abatulabyo ne mujja ku church ne mutukyalirako Mukama agulumizibwe mwebale kyemukola kyamaanyi kiri nnyo okumanya gigava. Amen. Ate bonna abazze bakoleddwa bulungi tewali atuuseyo ng'ali greating notosituka nti ekifo kyaffe Mukama mwali twebaza Katonda. Nsangibwa ku 0756 12 9 0756 12 96 98 kama abampera omukisa tewe kuwasoji badiddemu ne mu luzungu musumba abantu abo kyensinga obbagalako abajja waliwo yagambako nti tuwulira nnyo ebintu nebagamba nti ewagundi kikola kibabwa ekiti nagenda maaso ng'atambuza olugambo naye nga tamanyi na kituufu ki ekiriwo. So kati abantu bano kyensinga okubaagalako nti beesitukira ne bajja bakakase kiki ekiri ku ground era kyetula online kyetulaba neeno naye abantu banyongera okubajjukiza nti buli lwa Sunday okuva essaawa 4 ebiseera ebisinga mukulu soda bagamba w'essaawa ezikoma naye kituufu nze kambagamba amazima okuva essaawa 4 paka omwoyo omutukuvu wagamba ntulekeraawo
kubaso tugamba nti tukikube olunaku lwa tumusinza olunaku lwonna naye tubako ku live wano program yo nebeera live okuva service wetandika paka wekoma ababeerako mulaba deliverance zibaako abantu bawo obujulizi ebintu bikyuka mukama jambulambu abantu ate n'ekigambo ekirungi kubanga musumba tukyaliza abasumba balanga aposo tutera ofuna abagenyi omuntu yetukira nalaba service wetambula n'alekerawo kubanga agendera ku bintu by'engambo nti ate wa musumba kitakiribwa kiti mu bufuwe omwobwo sijja kwerabira kubajjukiza nga mukaaga kigenda kutabuka mbozi musumba tusookera tugenda kubaayo ne friendly matches anga wakati wa kanisa ya Prayer Power Church ne RS Church ya Musumba Kalungi tugenda kusooka nakasajja ng'enaku z'omwezi 3 guno gwenyini omwezi yes lujja kuba lwa mukaaga twabagaye bategeke ebisero bagenda twalira golo zaabwe so bagenda twalira golo zaabwe nze mba mu namba 8 enamba yange abe ngokuba mekampozi Anze kocha chali wa coach tanangamba namba je yankuba kasusu girowooze eyo ekitegeera nti coach yagirina coach na andi nze nkuba wonna kati coach yangamba nti genda okuwali wonna sawa kyonna kyo kikuba omuntu owo so kolwo tuli nakasajja ng'ennaku z'omwezi 3 betuvaayo ng'ennaku z'omwezi 6 weekend ku Saturday dako ebera September tugenda kubeera mu ku Prayer Power Church tugenda okusooka okunganira tugenda soka kusamba kapiira then in the evening tubeyo ne worship evening yes worship evening so mutwe gatteko mutu supporting emugere yenjawulo njagala omuntu nga Katonda dala kikutaddeko nga akikola lusirwaki bagamba nti bandabe tetwagala bandabe nga goliko omutima gw'okuweereza olina kingdom mind nga owulire oyina okuyayaana nga ova mu kika kya God manya abantu abava mu tribe ya God they are always concerned about others abava mu tribe ya God by them musoma abantu amanyi naje bagwa bamanyi era musumba yenga asada okubasomesa ajja kujja olunaku lumu abasomese ngejoma omanyi otya wajogwa kikachi kyogwa oli muntu kikachi abava mu kika kya God ne Zibuloni ne Naftali bantu bateekamu nnyo sente mu bintu bya Mukama so Mukama wabeeko omuntu gwatusinkanira otusupporting kubanga budget we attend obusente sibungi nnyo butonotono Mukama bwaba bukutadde ku mutima oyinza n'obuhandling omuntu obo ekisa kya Katonda amen se namba yange nagikugambye dda eri awo 075612 0756129698 banaye tunatero luseke abula kiri from your willing mungeri yenjawulo osobola okusupportinga worship evening eno ne matches jukira nti bina bigenda kubeera live ku Export TV tugenda kuba tukastinga live ennaku zonna okuva ku worship evening olunaku lwasooka kukyala ne home and awe bina bigenda kubeerako so kati kikola bubi okusupportinga omulimu gwa Mukama mu mbeera zonna musumba okono konna kubadde just kubabuuzaako naye nsawo nakulwaliro tubeeko kyetubagambako ekyenjawulo bingi ebibadde nga bituweddeza nga tubasomesa naye kyalo kyanjawulo mukko kitya kubanga kyekikola kyaki kangambe kyekikola kyaki olunaku olwaleero naye ate wadde era mu ngeri yemu olwaba kyopoozinga kati mulize bwe nfunidde okwebuuza okw'amaanyi nti musumba worship si kwe kusinza musumba worship akirizibwa mu kyaki yaffe kuba abantu ndaba yinza okubeera trend anti luli nagamba nga tuli ku podcast nti abantu abangi kubanga bakikola tekifula kituufu ate okuba batono nga batono bakikola ate kifula kikyamu you made a point kati simanyi worship ona ali valid oba tuli ku byaffe kati kigambo kibayita kusinza kintu kikulu nnyo worship kubanga Katonda wa maanyi yatonda ensi eno mu nnaku 7 akulukusa amazzi ne gatalumira ne gayita mu njazi weewuunye akuuma omuntu nga oxygen gwassa taggwaawo yameze envi ne bw'osala kawulata zijja enjala ne bw'osala zikomawo osala bw'otunogaali kati nzisaze kati ndoziraba naye mpaka zimane zikola zitya mu kaseera mpawo kaga nga ziwanvu yes
Katonda ono ekyamulema kiri ekyo waliyo ekintu kimu Katonda ekyamulema takisobola Brother Dan ne bwokola oti kiri kuliko Katonda ina bya kyatasobola ekyo kyamulema kyekyo kibayita okusinza Katonda okusinza kwamulema tasobola kwesinza kati ffe ekyo yakituwa kyaffe kyogamba Katonda nanyini nsi n'eggulu kakola wa byonna okwesinza kyamulema ekyo kyamulema takisobola nasala magezi kyolwo nakitulekera fa abaana baba era ekimu ku kintu agenda eyatonze omuntu nze naawe kusinza Katonda ninga wali abakiwakanya anti kati abo balina gwe basinza bo bali ku side eri endala olwo kubakati obuyinza okuba ng'olina gwosi kati ffe ekitusinzisa Katonda waffe kumulaga nti w'amaanyi okusinga ebirala kyaita okulula okusinza okusinza kati olaba kati obutabo buno obulaba kano ne kano naye kati kano kaneeno kasingako ku kano kali kasinga kano era nsobola n'okukakusinsa n'enkawaana nnyo nga kati oba asobola okukyusa nga kati kano okola wadde Katonda naye ate k'amaanyi nokawa strength nenkasingisa kusinga ekintu ekimu okukisukkulumya ku kirala awo tujja ekigambo okusinza mu luganda lwaffe nti okusinza so kusinga Katonda bamusinza buli kimu ne bamuliftinga above okay nolaba nga tewali kimusinga kale wandika yigidde nga toli ku Export TV nolaba nga tewali kikola kimusinga kati abantu bo balowooza okusinza tukikola mu kuyimba kwokka anti era nze nange kimbadde mmanyi nti okusinza nakusinzanga Mukama kati ye bw'ayimba n'ayimba kati mu kusinza naye Brother Dan mwena ati muli bebamu Brother Dan osobola okusinza Mukama nga toyimbye oyagala kungamba nti waliwo forms of worship ez'enjawulo osobola okusinza nga toyimbye nazo genda zitusomesaako ezo nze ngenda kulaga bingi ntende osobola okusinza Mukama nga si kuyimba genda mu maaso musonga osobola okusinza Mukama nga tokoze eki nga ntoza omusitula n'abali awo ne bagamba Katonda ye w'amaanyi otya mu bigambo by words just Mukama ogulumidde oli w'amaanyi osinga bakatonda bonna gwe yakola eggulu n'ensi akulukusa amazzi ne gatalumira ani akwenkana Mukama si gwe yawula ennyanja ne mubaamu ekkubo oli kumukola ki ebyo n'ebigambo bimuwa amaanyi gwe olaba wana Abaganda tobalaba bwalanya Abaganda balanya nogane ayiwa amanyaawo magulu nyondo natawetwa lukuma chuyi kalinya mukatebe kati ali kumusukulumya kubakabaka abalala basobola okwogera amanya g'omutanda nogaba ne baffe tuli kiki kati bano bakabaka abalala baba basizza temumanyiddwa bakabaka beji neji ntoyogera gwe bategedde nkitegedde baba ne babera mu nkungana zaabwe basoka ne balamusa bali bonna kati bamutukako ye ne byala ku ttaka yes natawetwa lukuma chuyi natalinya mukatebe kati ogenda okulanga ne bonna baali nabo baberanga bamaze okubayiwa ebiti kugambye bonna baba basizza wansi ngufuna kati kati ate kati Brother Dan kankugambye kino n'abandaba bw'oba oyagala omuntu akuwa ekyoyagala mugire mu lulimi olw'abantu n'omuntu ku muntu kyatuyita okusudiya osoka musudiyamu awo anti baluyita kusudiya osoka omuntu n'omusudiyamu awo noga yabula gundi gwasinga ozijukiza nalina mukwano gwange yalina mukama we naye buli we yagenda nga yeti ku mulimu nga wamulaba batagamba nga tandaba kumubuuzaako nti oba mukama wange wasote bakina mukama wange omulungi kino kyonna ekyawe nokifaako amakkati gwe n'olama gwe sina buzibu hali katolo kati nenge cyawe cyagamba nokifaka amakati n'abazalebe ko bazali bagamba nokifaka amakati negwe n'olama mbasi salidda kati yo so muyombesa eyandinyize tasobola ngokulinze boya kalo omuntu laba kati kangole bana abakyala kati kambabire ka abakyala abali wano omwami obwo obulaba okugaba lutalo musinzisa abasajja abalala abakyala mute bakyala kikola ekyo abako twako abasajja okola nange enkola awo kati so buli bo Brother Dan omuntu bwa kuyimusa
abo mukyalo be bakimanyi mukyalo bwotutuka ng'ovudde Kampala tebayinza kuyita ddaani wanje muzeeyi tusanze kulamuza bate bakulu bange kulamuzeeyi mugambo te bakulinyisa amaddaala mu buli mbeera taata weebale n'abazeeyi nokuna taata weebale bambi weebale kojja naye abantu b'omukyalo musidiya abantu b'omukyalo bayinza okusuliya okakana nga takugulisiza eyabbiya namba wali oyinza n'omulokole neweerabya nti omulokole tagula mwenge n'omugulira akusinziza oluyangamba yagendako mukyalo waba yagendera ku piki piki nemutekawo neyeyongerayo kati bani bayaga emotoka yeeriwa nga babuuza bana abadde kaya yaliwo piki yemulese ina byegenzo kima wali piki yemulese obutagamba nti piki yemulese piki ye bafuba okulaba nga bafuna engeri yonna okuyimusa anti yengeri yokka bw'oba oyagala omuntu akola ekintu bw'alina okukikolera kyobalaba omwana bw'aba muto ng'atambula tulina bwe tumuyimbira n'omulaga nti amalako tengerera taata ayimira na taata ulya naye amaki amaanyi anaali enkoko naye nga yabadde ogituuka kati omusinzisa abaki abalala so naffe tukole n'okusaidia kati nze kankubulire brother Dan nze nali sinalokoka nali mwenzi mpuliriza nze saakwanako buno bujulizi katati taswala kukyogera kubanga yakirokoka bwe nali nga sinalokoka nali mwenzi saakwanako muwala kusukka nnaku ezo nga sineebaka naye satu owa wiiki njujukirayo ogwo omu toyinza namwerabira kuba yali omu yalina muka munene very beautiful lady katonda wange naye kankugambe ekimu ku kintu kubanga by then nali nina veterinary gundi shop eddagala ly'ebisolo n'eryennimiro ku 7 wali 7 simanyiiwo sijja kulira tomanyiiyo kwata kibuga isa lwamata katonda wange twatumiddeko abeera kaako kati nga nteekera kyankwanzi kapekewa nga nateekaawo mpuliriza engeri yokka ng'olina okufuba okola nti omenya omutima gwe mu nnaku entono naye engeri yokka gye wafunzanga omutima gw'omuwala oyo kumulaga nti gwe gwasinga abalala kwe kusinza wamusinzanga n'omugamba Najjuma wanje abawala abalala nnyanya ng'oli apo katonda wange nawulira ng'obugere bwonna bubugunye wansi eyo si bayita punchline ennaku zino nawulira ng'obugere n'omugamba musumba nga wasuulanga live nagamba nedda n'oli serious namugamba gwe tokimanyi nti olunyanya luvunda olutasukka nnaku 2-3 ate apo temala gavunda brasatan oyo sansi wamujjangawo omwezi sitaani naye agaba kampuni sitaani naye agaba ebigambo bye sitaani naye agaba waliwo bwentu wanenga ne mukama bino ebigambo byavangawa oba oyinayo akatabo ko walinga obisoma sitaani naye agaba ebibye sitaani naye agaba amagezi by the way mu Yakobo waliwo amagezi agava eri sitaani nagakutuuzaako nti kutuuzaako olaba bw'otandika sitaani asookosa mu kulimba nga tolemwa muntu muzimu osome kyoli mutuufu waliyo omuntu ye nga ne walimba omuntu kyamulabako bwati nomugamba yakulimba agamba gwalimba amagamba kati sengeri yokka gye nayangu yanga mufuna omusitulawa waggulu amafuta amabi alika amafuta ga setaani ebigambo beera nabyawo mu bwangu ng'omusitula waggulu bwoti bakuyiwako amata n'enganywa naye ng'osobola ate nga bagafudde n'okufa naye kati nalyoka obwongo butabuse oyinza okumutunuulira bwoti n'otunuulira obulungi bwe n'omutunuulira bwe yakula n'omutunuulira n'olaba abulako ki kati ate yo weakness ye gwe n'ogiyimusa ng'ofunye ate ono bannange kusinza n'omusinza ku ki kola nalaba nga yaliwo nalaba natambula ng'enswa nga yenna kiki na ddaati kubanga bamuwaye nga omuntu mujja kuti nibategeeza nalaba nga amaaso matono ng'omugamba bula eriiso ery'endege eryo ne banna webali nnyo kati gwe okitegedde kyendeese nitegedde kyadogezako bagamba nti nga otunulira
ikibandi muvumye gwe kyosinga okuwaana nali okalabira ddala nga onajja kuntegeera kyebayita ekyo worshiping kati tuyita okusinza Katonda naye omuyimusa n'omusinza bakatonda abala bangi mu China ye bali mu India ate yo balina amafactory Katonda wano tobala nakubala ne togera batonzeyo omupya balina bangi kati n'okyumimusa tewali muntu ayagala showbiz nga Katonda anyumirwa nnyo ebintu ayagala okweraga mbadde mmanyi tatera kwagala kwerabisa ni Katonda sha gwe beera nga buli bwogenda omussa wansi owulire bw'omunyiiza era agamaze nina obujja ndi wabujja Katonda alina obujja bayita bwate wabujja yakyogererawo ekyo lunwe ate omuntu akigamba lunwe aba akitegeera yes era omuntu aganje munenze namwe entondotondo tatawaana oyo muzannyirako era aba akitegeeza kati Katonda yagamaze nina obujja ate alwawo okusungula naye akola ate bw'asungula akola ate atunula n'eri Bible kugamba nti sikuba nti sikyasobola abula ntunudde n'eri n'okuwulira sibawulira yes kati Katonda ayagala nnyo showbiz ayagala nnyo okumuyimusa kati ffe kye tugenda abaana ba Mukama kye mbayigiriza okusinza abantu bamanyi kusaba kwokka bamanyi kusiiba kuyimba naye ng'osobola n'okusinza Mukama mu bigambo byo osobola okukwatayo ekiro nga kyakumusinza businza omuyimusa omusinzisa bakatonda abalala n'omuyimusa newe kuba nga si kuyimba mu bigambo n'omuyimusa n'omugulumiza naba nga yali nga yatudde ku ntopu bwati buli kimu akisinze engeri yeso okusinza mu Katonda musumba kubanga kati nkitegedde bulungi nti nsobola n'okubeeraawo tekinatagisa kumala kufuna jazz kufuna byuma tukube ttendo tumusinze Mukama Katonda waffe tusobola okumusinza mu bigambo byaffe awo wootudde mpola mpola nanno handika okubanga oyogera ebigambo ebimusitula waggulu nga bimuyimusa bwe tuba mu kkanisa abantu bo bagamba sinzaako Mukama awooli alinda atandika okimanyi alinda gwe yakulembedde obikole ki obitandike tutandikira wano mu Yokaana 4 ekyawandiikibwa kizza Yokaana 4 Katonda gwe mwoyo n'abamusinza bamusinza mu mwoyo n'amazima ujeno efensti oyina okuteekawo amazima ng'okukola ki Katonda ayagala okumusinza naye oba muyimusize mu bibye mu kapasite ye kyoleka kati abantu batedde worship night nga mukaaga ogw'omwenda twagala gwe tomanyi byamagero bigenda kubwatuka bulaza ddala banna ennyongera okubakubiriza okubaawo akawungeezi kagenda kubaamu nga kajjudde omwoyo naye kati be munaba mukubya eggolo bagenda kuba bawulira batesa oyo simanyi era banamusitula n'omwoyo abasinkana leka gwe nedda leka nkulage waneeno abasinza okimanyi nti okusinza Katonda kikukubira abalabe It brings victory. Nga sabina kusaba Mukama bakube. Nze nensinza byange. Kusinza businza. Mukama ina asulambushi. Era gwandaba ngoyine ebikugwe bikulemedde kusinza Mukama. Nsumba bawo bukakafu. Ebyo mirembe ekyokubiri. Ekyokubiri 2:15. Kankusomera obulire. Nayogera nti muwulire mmwe kati bano ono kabaka Yekosafaati yali alumbiddwa. Ejje lyamawanga kabaka Yekosafaati yali kabaka wa Isirayiri kabaka wa Yuda kati bisere Yuda yali yawulwamu yali Isirayiri yawulwamu nga mulimu Yuda ne Isirayiri part kati yali kabaka wa Yuda nayogera nti muwulire mu Abayudaaya mwenna namwe ababeera mu nsi ababeera mu Yerusalemu naawe kabaka Yekosafaati bwati bwagamba Mukama nti temutya mmwe temukengenterwa olw'ejje lino eddene kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda eyo kugumya enkya muserengete mulwane nabo laba mbabukira awalinyirwa ezizi namwe muli sabanga namwe muli basanga muli sanga ekiwonvu wekisibuka mu maaso g'eddungu
lya Yeweri temulyetaaga kulwana mu lutalo luno. Mwesibe muyimirire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe gwe Yuda ne Yerusalemu. Jukira nagambye yali kabaka wa Yuda. Temutya so temukengenterwa. Enkya mubatabaale kubanga Mukama ali wamu naawe. Awo Yekosafaati n'avunama amaaso ge ku ttaka n'asinza. Kitegera n'avunama amaaso ge ku ttaka ne Yuda yonna n'abeera mu Yerusalemu. Ne bavunama amaaso mu maaso ga Mukama nga basinza Mukama. Nga basinza ki? Mukama. Nzija Abaleevi ku baana baba Kokokasi ne kubbo ku baana abakola ne bayimba okutendereza Mukama Katonda owa Isirayiri n'eddoboozi eddene ennyo nnyini. Ne bagolokoka enkya mu makya ne bafuluma mu ddungu Tekowa. Awo bwe baali nga bafulumye, Yekosafaati n'ayimirira n'ayogera nti, mumpulire mmwe Abayudaaya nammwe ababeera mu Yerusalemu, mukkirize Mukama Katonda. Bwe mutyo bwe munaanywezebwa, mukkirize bannabbi be, bwe mutyo bwe munaalaba omukisa. Awo bwe yamala okuteesa n'abantu n'assaawo abo abayimbira Mukama ne batendereza obulungi bw'obutuukirivu ne bafuluma nga bakulembedde eggye nga boogera nti mwebaze Mukama kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Awo bwe baatanula okuyimba n'okutendereza Mukama, ateekewo abateezi n'okuteega abaana ba Amoni, uli abaali balumbi, abaana ba Amoni, aba Mowabu n'ab'oku lusozi Seyiri abaali batadde Yuda ne bakubibwa. Babadde alumiddwa eggye lyansi ezo kubanga abaana ba Amoni n'aba Mowabu baalumba ku lusozi Seyiri okutta n'okuzikiriza ddala. Awo bwe baamalira ddala kubbo ku lusozi lwa Seyiri, buli muntu ne yeegatta okuzikiriza munne. Awo Yuda bwe baatuuka ku kigo ekikuumirwa eky'omu ddungu ne batanula eggye, kale laba nga emirambo gigudde wansi so nga tewali awonye. Yekosafaati n'abantu be bwe baatuuka okubaggyako omunyago ne basanga mu bo obugagga bungi, emirambo gy'abantu eby'omuwendo emirambo gy'abantu n'ebintu eby'omuwendo. Bwe baayambukira bokka obungi bwe batyo ne bibalema okutwala, ne bamala ennaku 3 nga banyaga. Obugagga bamala ennaku 3 nga banyaga mirambo. Anti bwe basinza nga banyaga mu bana abafudde. Bwe basinza Katonda, Katonda n'asuula ambush ku lwabwe. Kati twazze kulumba nze naawe tuli babiri. Tulumbye ono tulina gwe tulumbye oba Abbe oba Soda. Bwe tutuuka n'asinza Mukama. Bw'asinza Mukama n'empulira oluyiwa kino twekyukira magezi tuli miro bya serious oli muzanyo onkubidde kyoluyi ndese nako kubako njagala twaze wano ng'ekyatwese kirala oba otunudde naawe n'oluwulira nga kati olagala kulwana ate bulwanyi nange ewetwatwa kyani naye nga bano basinziza buki yabasulamu omwoyo w'okutabuka. Yes, okusinza kw'abali okusinza kusula ambush mbalabe baffe kuleeta victory. Okiraba kiwulira kubanga bano obulidde ne basinza Mukama obulungi bw'obulungi bw'obutuukirivu bwe, bamuyimusiza muli mu kitiibwa kye. Bo olwamala ofuna obubaka obali buvudde wakati nti musinze businze tebagenda kutandika kuwagala bitala bagwa bugwe ku ttaka. Abaana ba Mukama kati abaana abasinga ye bw'atandika bw'afuna ekizibu kyalowooza kusiiba. Waliwo ebizibu, waliwo nga Abamowabu bakulumbya Abamoni Abaseyiri.
kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke, tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 528651. Cambridge Junior School, a well for waliwo ebivaawo nga kiki nga kusinza. Leka nkulageyo omukyalo omulaba wano mu Matayo 15 olabe. Matayo 15 omulabe. Ono omukyala yali mugezi nnyo, kyola nagambye Brazil bw'osinza omuntu atoola kyandibadde tagenda kuwa n'akikuwa. Gwe kasito omusitula busitu. Kati omukyala wuuno ebyo byonna ebyo bye byonoono omuntu naye okulya nga 21. Yesu n'avaayo n'agenda ku luuyi lw'Ettuulo ne Sidoni. Kale laba omukazi Omukanani n'ava ku mbibi eyo n'ayogerera waggulu nti osaanidde Mukama. Owulira azina mudobozi ya waggulu asitula mutozi bwe. Si mu Isirayiri bakugambye Mukanani. Gentile. Jukira Yesu yali yajjira baki ba Isirayiri. Kati ono Mukanani naye alina kyayagala okujja ku Yesu. Abakanani be basanga mu kitundu ekyo. Kati Yesu ono kiyakola yajja na kusinza. Osaanidde Mukama wange, omwana wa Dawudi, muwala wange alwadde nnyo dayimoni. Naye n'atamuddamu kigambo. Yesu teyamuddamu. Abayigirizwa be ne bajja ne bamwegayirira nga bagamba nti musibule kubanga atuleekaanira emabega. Naye n'addamu n'agamba nti saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'ennyumba ya Isirayiri. Lowooza ekijjeemu kyennakunyonyodde wali. Yatumibwa ki? Yatumibwa ku lwa Isirayiri. So si mmwe Abakanani. Ono Gentile. Ono munaggwanga. Si gye yatumibwa. Bamutuma mu specific eri mu Isirayiri abaabula. So si kujja kununula mu abali eyo. Owulidde ndowooza. Nkiwulidde. Naye omukyala katakitigi Yesu akawona kalese kakusinza. Asose musitula. Akatanda bana musaba kyayagala. Yasoka musitula nti ojugira kye nagambye wali mutandikwa nti omukazi omanyi wabula atagaba musinzi. Bola munafu mukole ebintu musinzi. Togwa mu kisiibo. Tosoka gwa mu kisiibo. Soko musinzi. Abakyala mukabuli yako. Jiri God. Abasajja bonna nje tunasajja bonna. Gwasenga. Oli grade. Omazo mukwatala ye. Abantu amazoga kuwa. Wa musitudde dda. Alina kutambula nga era bali bulldozer. Abadde akalumye ezakameza abadde zilemedde. Yalemera kasambu. Ajja kenda kyebiri. Kubanga lwaki waliwo amasanyalaze g'omulwadde. Ndi bulldozer. Nezo zitwale. Ogiraba nozo okusinza okulaba. Katulabe Yesu akawona. Kubanga ze kyemmanyi. Mbitutuuka kukusinza. Tosobola kukiwona. Katulabe. Yesu akose kugaana. Yesu agambe saatumibwa eriki. Eri abo. Nze najja kunonya bana endiga ezaabula. Endiga ezaabula ez'omu nyumba ya Isirayiri. Naye najja n'amusinza n'agamba nti Mukama wange. Mukama wange mbeera. N'addamu n'agamba nti si kirungi okuddira emigaati gy'abaana n'ogisuulira obubwa. Naye omukyala ono mugezi tasunguwala yali yasumulwa muligo obusungu. Eyo kali yasomu kuba nti sajjiramu. Abakubaza awo nali ntambula butambuzi n'enzera wako. Naye olaba alemale kati Yesu amugambye amukategolengidde mu mbwa. Nagamba so akuddira migaati gy'abaana n'engikasukira obwo. Naye owulira omukyala bw'addamu. Naye n'agamba nti weewaawo Mukama wange. Owulira? Sikiganye.
kubanga n'obubwa buli obukunkumuka obukunkumuka obugwa okuva ku mmeeza y'abakama baabwo. Yesu n'alyoka addamu n'agamba nti gwe mukazi okukkiriza ku kunene kibeere gy'oli nga bw'oyagala. Omuwala we n'awona okuva mu kiseera ekyo. Kusinza manyi nga akusinza oli yagenda maaso n'okumwesindikiriza nga ye ayongera kumusitula yamwesibako nti nkulemedde kwabula yamusitula busituzi. Okusinza ekyo kyekukola kuleetera agulumidde okukakkana. Gwe buli bw'osinza Katonda okka down to the earth oleetera Katonda oyimirira kulwanira. Wano oyajja kiri n'agamba nti buli alyegulumiza ajja kutowaza. Na buli alyetowaza agulumizibwe. Katonda buli bw'omuyimusa ye gwokka wansi ye n'ayimirira. Temusobola kuyimirira mulundi gumu. Nalyoka adiringa ne situation yo, nalyoka adiringa n'embeera yo. Okusinza kulimu amanyi ndidi naye abantu bano musumba kansoke mbajjukize aba God Heals Herbal Medicine abakuka mu kujjanjaba endwadde ezitali zimu. Endwadde ekwesibyeko banne enaku zino hemorrhoids zitabuse. Hemorrhoids kirwadde abasinga mu kimanyi naye nga kirwadde kikwata mu bitundu ebimabega eyo ne kikulemesa okufuluma, kisobola okuleetera obuzimba oba obutulututtu ne buziba emabega wonna oba emiswa ne gizimba munda. Noba nga buli wofuluma ofuna ebizibu bingi naye ekirwadde ekyo aba God Heals Herbal Medicine bakijjanjaba nowona nga tebakozeeko surgery. Kuba inaku zino kikwata bakutwala direct mu surgery naye bakijjanjaba ne kiwona nga tebakozeeko surgery. Buno brain tumor abo baana kulya ejo migati gy'abaana obuntuntu obusokerwako ku God Heals. So obanga oyina ekirwadde ekikutawaanya simanga brain tumor, low sperm count, diabetes ezendwadde bazikolako nnyo. Wayagala kumanya ebisinga ku God Heals osobola okuba ku namba zaabwe ezitambula wansi ku screen oba nogenda ku mukutu gwabwe gwa TikTok noteekamu nti God Heals Herbal Medicine ojja kulaba ebibakwatako. Bajja kusomesa ku ndwadde ddala nnyingi ate osobola n'okubakubira ne mwogeramu ng'abantu bakola delivery mu ggwanga lyonna. Balina office eggulu ne Kampala. Mu buufu bwe obwo Cambridge Junior School bali Matugga Kito. It's a primary school. Bano bo bakuuka mu kusomesa abaana b'eggwanga si mu bitabo byokka abula ne mu curricular activities wamu ne mu birala ebiyinza okubagattako nga mu bulamu bwa bulijjo gamba ng'okuwuga. Basomesa abaana bakery, basomesa okulunda ebisolo eby'enjawulo n'ebintu ebirala bingi. Kati gwe omuzadde wandyanguye n'obatuka kubanga ate wogenda nga oyise mu office yaffe ya Expo TV n'obagamba nti akalamu kano nakajjeko Expo oba n'enkola eyo yanjawulo mubaamu n'enkolagana ey'enjawulo. N'olwekyo mwanguwe mubeeyunire. Enamba zaabwe ziri wansi awo oba ng'enamba yonna ng'ekuyisako nga tosobodde kugiraba osobola okuba ku namba ya Expo TV tujja gikuwa mu bulungi. Musumba mu bye twogedde ebingi waliwo ekintu kyenzijukidde wano wekiva okutugamba nti secular music si mulungi naddala ennyimba ezo ez'omukwano era amasitaani 23 ezigaana. Kati wano mbadde manyi nti Katonda yes mba nkyamujjukira nti akyali waggulu naye kino just kino mba nkikoze lw'omubiri ekyokuwaana omuntu. Ekya secular music kuba secular music ebisese wetuna secular music asinga yenna atambulira mu line eyo ya love kwagalana kuwaana bantu. Kyemanya ekintu kigazi naye just kikoneko obukonyi kuba kimanya te okukwata line eyo ya secular music oyinza otutwala netukomekeera nga tuli wala nnyo. Anti kati secular music agenda yaze emabega zirina gwe ziwaana ezisinga. Ezisinga gyeko zino feze tusinga okuwulira eziwaana omuntu tulinaana nakuba zuwe naana era nayo kati gwera kati wegatako oli kuwaana oyo kati ate newesanga nga ate ne gundi amafuta agalifugiramu togasobola. Birimu n'okusobola. Katulaba katosobola okusinza akayimba omwoyo omutukuvu ngase gyendi ogenda okulya nga ddala welukyowulira era baba wawaliko emyoyo atandise lwaki amafuta azanyidde amafuta gatamanyi.
ebimuliko tebyagadde mafuta amafuta naye nga bw'oyimba bino ebya sacula tewali kyava ekitegeeza nti in worship bakira baliga mafuta anointing alimu anointing amutambuliramu tekikoma ku benefitinga oli gwosinza yekka abula naawe kikutwaliramu owambibwa onfuna nkifunye bulungi ekyo kati ekyo kati waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Yokaana 12:32 gwagamba nti okusitula Katonda tekikola ndeka nkulaga akanyindi kano Yokaana 12:32 kengenda okusoma nange bwe ndiwanikibwa ku nsi ndiwulira gye ndi bonna okawulidde ako nkawulidde nensaba okanyonyolemu bakadde bange bakategeera agambe bwe ndiwanikibwa ku nsi ndiwulira bonna ekimu wali wanikibwa si wali ewanika ku nsi takisobola bayinamu wanika Katonda tasobola kwesinza Yesu tasobola kwesinza fe abakisobola fekka fe ne tumuyimusa ne biba byabufuzi wabeerawo abakusuuta politician si yeteeka waggulu wabeerawo abakusuuta n'abali ku opposition balabaga naye wayi twande batulye tulina kubeera ku side enkyawo omanyi mu njogera ANC balina enjogera egamba nti kibanda teyeeyita kibanda bayita muyite tosobola kugamba nti ndi w'amaanyi nga bayita banakyogera nti oli w'amaanyi so kati Katonda yo principle yagezaako okujjuza we bali nsitula nange ndibawulira bonna okafunya mukitegedde abalabira eyo oyinza okudda nogamba Katonda nze yanneerabira nga tannakwerabira gw'omujjukira omujjukira n'omusitula era omusitudde otya nsoma nsobola okuba nga ndowooza nsinza Katonda naye nga nkikola mu bukyamu ekisoboka ngeri kiki nyinza okukola mu kusinza kwange nemba nga ndi mu kudya nalifaayi nga ndi mu kuwonona byenkola njoza nyanika mu ttaka ebigambo by'okozesa waliwo ebigambo byensobola okukozesa nga ndowooza nkusinza kumbe nkujerega sinza n'okujerega byawukana onfuna nga watugambye anti wakola nga giri emirimu gye ekyo kituufu mu nkola entuufu walinga okuddaala kwata oyinza kukwata muntu waliso tonamugamba abula eriiso ly'endege awo beera omukudaalidde lwakuba nti yabalaba omuwaanyi gandi kati gwengejjo kyeta kati andi kati ogattako ne bino byalina tokubawo kiri kyokka ogattiriza kati abenzi bonna bakimanyi abenzi kye bakola kukukola ki kukusitula kukusinzisa abawala balala. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Katonda lumusitula aleka kuyira amagero wamugulu bigwayo bigweyo naye kasita gwe gwotegedde kyayagala nti kumuteeka waggulu naye kumuteeka obutesi waggulu kimala musumba tekitwalamu kintu kyonna kirala oyinza okungamba nti ku mulimu guno tukwagala ssaawa 2 tukusasule nze nenzijanga ssaawa 2 naye nga ntula butuuzi kati okumusinza obusinza kimala oba walina okuba wa accompaniment endala walina andi kati okumusinzawo kiryoke okumusinza gwe kasitoba nga omutima gwo kusande kubanga waliwo ebintu byosobola okwogera naye ng'omuntu okutuuka ye yakuggalawo nga yaggalawo tulaba ne bebamu neri nakulaze ku nsonga z'omukwano osobola okweyogeza naye omuntu yatamwa nga yakwetamwa ddanga era gagambe bayo bamala ddi agende yes nga yatamwa
neze ngamba ng'oyina enkwataganayo ne mukama okimanyi ogirinawo eri mukama akuwulira gwe musinze olabo bataakole so musumba kyali mutusomesaako tatagamba nti va buvyeri wamatuka bwamatuseeri bano abyakoza zisaddaaka simanga mukola biki tokuva buvyeri n'ogwira simanga munsiza mukama ampulire so kolongoosa amakubo go ndoza kyekyo balotegeza musumba tereza amakubo go ne Katonda kituka ekiseera nga okusinza obusinza kimala nga tokyetaaga bingi mukama okuwulira tokyetaaga genda ku nsozi omaleyo weeks mbu mukama ampulire ng'omusinza businza si mu nnyimba zokka musumba waka watugambye abula n'embirala musumba kyatugambira bingi ebyokumusinza yatuwadde ebigambo yatuwadde musala osomusinza Katonda osomusinza musalayo ndoza n'embikolwa musumba wonna osokusinza Katonda mu forms nyingi era nga musumba wali mutulaga wano atulaga ebyawandiikibwa ebyenjawulo abantu abasinza Katonda wholeheartedly nga si byakweyisaako ng'ennaku zino omuntu asobola okujja ku church n'abalaga nti asinza nnyo naye ng'ekituufu tali nawo aliwo mubiri kati abaana bagenda kunywa obuugi tebalina kyakulira nga si kyategeka oba banywe bukalu naye ng'eno waayimba osa naye ng'ebiri mu bwongo birala nnyo si bwekiti wekikola abula kikola munda ne kungulu so kati waliwo wano ekyandikibwa kiri mu Zabbuli 18:3 okusinza kutulokola deliver us brings deliverance from our enemies kuba kubula kuba kutulokola okulokola kutusumulula okuva eri abalabe baffe Zabbuli 18:3 n'akoowolanga mukama asaanira okutenderezebwa bwe nalokokanga bwe ntyo mu balabe bange okuyita mu kusinza n'akoowolanga mukama asaanira okutenderezebwa bwe nalokokanga bwe ntyo mu balabe bange kitulokola kyolaba oli omusajja Yekosafaati mukama yamusulira ambush lwakusinza musumba mu lunyinji olwo ntegeddemu ebintu bibiri agambye nti anaamusinzanga naye n'amaliriza ngagamba nti mukama asaanidde so kati kyagala nti waliwo abantu abasinza nga tulowooza osinza Katonda naye ng'olina kyosinza kirala musumba olinga ngamba nti batugamba bituufu nti si buli luyimba lwe tuwulira nti lusinza Katonda nti lwa gospel ngende ndugwiranireko amafuta agalimu oli asobola okuyimba oluyimba nga akulembeza kya mukama naye nga alina kyaleeta aleeta ekigambo n'akiteeka mu luyimba mwena ne mupaalira okwo kimu bwekiti nekikyankalanya kwayo owulya ekigambo ki olugira bwati yetola emibiri ng'akiyimbako kyola kugambye nti okusinza Katonda kwawulira kwe okusinza okuva mu mutima gwo so sife go tulaba nga kyoyogera okitegeeza kikulukutanga kiva mu ggwe onfuna nga nawe okiwulira muli naye nze mbadde manyi nti musumba nti ebiseera bisinga okusinza kuno twandisanye kikola mu ngeri yakwebaza kubanga kati nga we nandize kati ngenda ku church n'ensaba essala yange neyitamu kati mbadde manyi nti kati awo mba nkomawo mukama kumusitula okusinzira ku kyaba akoze tekireetamu contradiction okujja okusinza mukama mu butuufu nga nsinza mukama nkitegeeza kumusinza naye ng'ekituufu byendese waka ebizibu tebinzikiriza bintambulira wano anti kyola nakugambye nti one bw'olaba nga ekintu omuntu takikola kati muteekeko amasanyalaze muyimuse mulage nti akisobola tu bw'osabiranga brother Dan ensonga negaana okolanga ebintu bibiri weebaze kulwensonga eno gyensabira weebaze obasinza sitabwana kukyesibako kuluma mbagwa wagulu nagwa weebaze obasinza bako kyobajjukiza so omulabi waffe ng'ennaku z'omwezi 6 ogw'omwenda si wala olwali ziri 6 wabulayo mwezi kati nze nnaku 3 nnaku 3
Kale tubala 29 kubanga olwo lunaku lwo tubala in fact nolwayo lujje tubale nga 28 we what tulinayo worship evening yaffe ku Prayer Power Church twegatteko tugenda kuyimusa Mukama. Okimanyi nti Daudi Mukama yamuwa emitima gy'abantu kuyita mu kusinza yawangula trust through worship. Era Bible egamba nti and God gave him the hearts of the people. Emitima gy'abantu mbadde sikamanya kakanyiri. Kati mulabi waffe ko tugenda kusinza Katonda yakola eggulu n'ensi. Katonda akulukusa amazzi ne gatalumira. Katonda yayakisa enjuba n'etagwako mugundi muliro. Tegugwako balubu zikuba naye enjuba teenyinya nako. Era ffe abasomesa mu sciences enjuba tugiyita inexhaustible resources. Tekowa kati Katonda oyo atula najjuza ensi. Omulaba gwe tugenda okusinza twegatteko. Mukama bwakuwa ekisa kolo naku tugenda kunganya emitima gy'abantu bangi, tugenda kuzzamu abantu essuubi. Waliwo abagenda okusumululwa kinyuma nnyo nga ate ebyategesaawo sente zo nga you took part. You took part. By the way waliwo n'omusajja mu Bible gweyogerako yakwata mu yali budget yakwata mu budget y'okuzimba yeekaalu. Yatuuka ku lunaku kyewuunyisa notukuti omusajja oti yalina mulokole naye ku lunaku luli yatuuka nga ali kaliri yagamba Mukama wange ojjukira aba yalina kyajjukiza Mukama. So n'abantu bano bambi bandibadde nga obako kyokola ng'ojjukiza Mukama nti Mukama bwali bweruti nzi yakikola kino nali wanateekawo omukono era onjuga n'ogamba Mukama Prayer Power Church be baategeka worship night tonjukira nti nze nali mutwe akalowooza kiwozeeko. So tojja sigala kyekimu. Kezekiya yajjukiza Mukama nti jjukira Mukama bye nakola mu nnyumba yo. Ogamba kirungi nnyo okuba nekyojjukiza Katonda. Ezekieri bw'agamba jjukira kye nakola mu nnyumba yo. Waliwo omusajja ali mu lukaawo bwe yali ng'omwana we mulwadde abantu ate ono ye bantu be baayogera ne bagamba Yesu jjukira yatuzimbira yeekaalo yenga n'ebyokugala kyabiri bwe tusinza waliwo bwe tutuukanga eggulu kati ly'eryogera. Mukama oyo alina waayita naye jjukira eggulu lijjukiza nanyini lyo libayita divine encounter neki. So tugenda kusinza twegatteko tusupporting ngeri y'emugendala ninaku z'omwezi 6 omwezi ogwa September twegatteko wabeerewo ebyekisa twetaaga jazz tetuzirina tugenda kupangisa naye Mukama bw'aba akuwadde ekisa osobola okutuwa empya nakyo tewali ensonga lwaki ogaana tekiri mu sitaani. Sukolo lunaku tukkiriza emitima gy'abavubuka bangi gigenda kuzimbibwa. Kituufu twetaaga jazz tulina okuzipangisa ate n'abazikuba ate era ate nga tunaba ate tugenda kubawo ne maachi nayo yetagamu support tulina kisaawe tugenda kupangisa amazzi biki Prayer Power kebalwise tebazimba nga ku kisaawe budget eri wakati wa eri milioni 1.5 sente ntono. Mwana wa Mukama waliwo asobola okugamba musumba nze ezo sente kambo ina milioni 2 Mukama wabakulungamiza Mukama agulumizibwe. 070 enamba eno kosobola oteeka 0770 9 44 2 6 6 0770 94 42 66 erimanya ga mukibi abe naye bwe wesanganga ekuzibuwalidde teeka ku yange ku 0756 12 96 98 0756 12 9698 erimanya ga nse kitoleko Peter. Mukama akumpera omukisa togenda sigala kyekimu omukulu Dani. Mukama akumpera omukisa. Amina musoma bane mu bufu wewe mwobo omanyiza bisese nga tumalako sho mbanjagala nnyo okola munga kakire obaka kabitaka review nemba isizamu wangu naye kuluno kambaleke sijja kuddingana bigambo bye tuogedde kubanyinza okumaliriza nga nnyo noonye naye sagala kuva wano nga sibajjukiza
kampuni eyitibwa El Shaddai Money Transfer batambuza ssente okwetooloola eggwanga. Musumba n'abanga waliyo omuntu ayagala okutuweereza ka support kaffe ng'oli wala n'ogamba nti ate nze sina layini ya Airtel naye mbalaba nsimanga ate eggwanga lyendimu terikozesa MTN kozesa El Shaddai Money Transfer enamba zaabwe ziri awo wansi batambuza ssente okwetooloola ensi yonna. Oli ku kyeyo simanga oli bunaayira oli wa olwo gyotuka nga WhatsApp yokka yeekola naye yonna gy'oli bano basobola okutuusiza ssente z'omu ggwanga yonna kobe ng'ofulumya Uganda ng'otwala kobe ng'ogyeri ng'oleeta Uganda bakikolako ku bbeeyi entono. Ebisale byabwe bakolera ku bisale nga bitono ddala. Mwebale nnyo kutulaba. Export TV gwe mukutu gwe tusigadde tunaddingana. Export TV to the world.